Ebyogerwa nti olayika otulugunya abaana kiki? Sisobola kutulugunya mwana kubanga Emma mbadde nvudde naye okuva mu buto kutuusa ku gino emyaka 14 mbadde sirina mutima gutulugunya mwana. Okujjako omusajja asobola okuzaalako omwana ate ye n'akuleetera omutima gwe wali badde tolina kubeera nagwo. N'otuuka ne weekyawa. Okwekyawa kwakusukkako. Sobola kubeerawo ng'omutima nti ndyawo omutima guteredde. Ne kati ekitegeezo kyalina ebirowoozo. Toli ebirowoozo mbirina. Kubanga bw'olaba tolina mmere mu nnyumba. Tolina teweemala. Osobola okubeerawo ng'omutima guteredde. Ti naye bw'oba ofutuuka n'ofuna obusungu taata w'omwana ng'akunyizizza. Wakiri omwana talina wali tumanyi jjajja wa mugenzi oyo wadde? Omugenzi nali muzaala Tanzania ate nga sigendangayo. Ono yafudde? Kati okugamba olaba ng'okumye tokyalina solution yonna. Abalongo taata waabwe yandekawo nga lubuto lwa myezi 6. Twakola sikaani bwe yalaba nga bamugambye nina abaana 2 mu lubuto. Omusajja n'adduka n'andekawo mu nnyumba. Tibusungu ki obukutuusa ku extent ey'ekyawa n'okyawiramu omwana oyinza mugamba otya kweri Naalongo? Sikyawa baana, sikyawa mwana naye omusajja akuzaalamu omwana ate n'olaba nga ye akola. Ate bw'omugambako n'akugamba nze nja kutwala mu b'obuyinza sobola kuwa bwempozi bw'oba oyagala mbukuwe ojja situla omwana oyo omumpe nja mukuggyako. Nemugamba nga njagala kubeera n'omwana wange nti awo ne tutafuna kukaanya bwetuti. Kankuzigirire Jammy's Hotel Mubende ekifo kyokka mufunire eddembe. Balina ebika by'emmere byonna omuli local foods, snacks, oluwombo kwogatta n'ebyokunywa mu bika byonna. Bakusavinga breakfast ne dinner wonna wooba obyetaagidde mu byensula bano balala. Balina rooms eziri self contained, conference hall nga ziddala. Kati mwe balina meetings ez'enjawulo mweyo ne Jammy's Hotel. Garden zaabwe ngazi eri abalina emikolo egy'enjawulo. Olina mbaga, birthday party, baby shower n'emikolo emirala gyonna. Parking yaabwe ngazi bulungi ate nga ne security guruguru. Emipira n'ebintu ebirala tubirabira ku DSTV. Balina wifi ey'obwerere eri bakasitoma baabwe. Jammy's Hotel basangibwa Mbende bakijjulula okulira na gas petrol station ku luguudo oludde e Kampala. Okumanya ebisingawo bafune ku nooti 783 34 77 85 oba nooti 7 48 57 52 ye Jammy's Hotel Mubende. Tubanirizaako bassebo ne bannyabo mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mubala okubanga gye muli. Tuze olunaku olwaleero mwenna abatugoberera gye musinzira abannaffe abali mu America, bali Uganda, baliwa mu buli kanyomero wonna. Mwebala abasubscribinga n'abasharinga abali ku Facebook ne ku TikTok. Bassebo ne bannyabo tubaagala nnyo. Mwebale tugoberera temukomaawo mujje ne ku YouTube channel musubscribing ate musharinge. Tuze olunaku lwaleero gola mu kamera ntudde wano ye maama wa Muwanguzi Emmanuel. Boze eno muze mugigoberera etwateekayo emboozi luli nembalaga nti tuze omulabako yeetaaga obuyambi. Unfortunately nenkomawo nembaweereza ka video nga mbalaga nti avudde mu bulamu bwensi. Wali woolengera simanyi bakameramaana nansobola awe baamugalamiza era twakoledde waka wennyini awo wamanga woolengera we baamugalamiza. So tuze olunaku lwaleero byonna ebisinga maama agenda bitugamba. Waliwo special abasuubiza bambi ku buyambi obwa kawala akatoka Angel nabo tugenda bwaniriza kuba kati ye mention gye tuliko kulaka nga tutaasa omwana. Ndi naye bw'omusanga wano oyinza obutamanya bimwogerwako nti yeye naye munange yeye yali wano. Enaku ali mu mpitirivu kuba nayogeddeko kona enyumiza omuko naye before nga situnatandika. Enaku bambi awulira mpitirivu ya mutabani we. Yakusaba ababuzeeko ababulire n'amannya ge bwamala. Ngenda muwe ebibuuzo nga answer yaziina kuba buli kibuuzo kiba ne answer
ate si mwana muto nti balina more answer. So nsaba obuuze ku batulaba bumala obabuuzaako tubuulira amannya go. Abandaba amanya n'eddoboozi nze Mujuni Noelina. Mbeera wano e Kattabalanga. Kattabalanga. Eno LC? LCB. N'ekitali kya Emma? Kitali nnyo kya Emma. Emma twajjawo wano ne tumukyalirako nga twagala kumuyamba. Naye ne tutasobola tugenda okuwulira ku Lwokukaaga nga bamutubikira. Tiyafudde. Kiki? Obulwadde buno bwava ku ki? Obulwadde bwa Emma yataya. Emma okuva mu Gwokubiri nga mulwadde. Yasooka n'akwatibwa amagulu. Nga gazimba. Ebizimba ne byabika. Nga tebiwona. Ngezaako kumuwa ku ddagala lyonna nga tatereera. Okutuusa lwe namutwala mu ddwaliro. Ate bwe namutuusa mu ddwaliro olubuto ne lusituka. Mu ddwaliro ne baŋŋamba nina okukola sikaani balabe ki ekiri mu lubuto. Olwakola sikaani ne baŋŋamba mbu amazzi mangi mu lubuto. Amazzi bwe gaba amangi ne batandika okugatoolako. Emma n'agaana otereera. Wadde baagatoolako naye yagaana otereera. Ne wabaako abasawo abansanga mu ddwaliro okuva e Mulago ne bagamba kabakebereko ku mutima gwa Emma bakole ki? Balabe. Ne bamukebera omutima ne baŋŋamba maama w'omwana omutima gwa Emma munene. Ne mbagamba mutima gwokka gwe munene. Ne baŋŋamba omutima munene ate omulaba amazzi mangi mu lubuto. Ne mbabuuza naye nga anaatereera. Ne baŋŋamba tetujja kumala manyi naye ajja kukola ki? Ajja tereera naye nga nze nalabanga Emma atajja tereera. Omulaba? Kubanga namulabanga azimbye nnyo olubuto. Nga ndaba olubuto luzimbye nga ndaba amazzi agamuvaamu. Nga sisuubira Emma kubanga atereera. Essuubi nilikuggwamu? Essuubi ne linzigwamu. Ne wabaawo omusajja omwe aŋŋamba omwana ono singa osobola otuukirira Muzeeyi Museveni n'akuwa ku ssente ne bamuggyamu omutima ne bateekamu omulala. Ne ŋŋamba kati nganze n'atuuka ddi ewa Museveni ye nze n'amulaba ntya ne njogera naye nga bwe mundaba. So kumbulire waliwo kye nawulirako Emma omugenzi kye yaŋŋamba. Omugenzi yaŋŋamba nti yali agenze kulunda nte yaviiranga amagulu gamuluma. Omugenzi oyo waliwo omusajja yali amulina yali yamubuzaawo era bw'atyo. Yali tasoma? Ebiseera ebyo yali tasoma. Bwe yaŋŋamba nti mwamukwata ne mumukuba nga mukako ttambula. Era yaŋŋamba kuba nali mubuuzizza nti lwaki totuuka n'oyogera ne maama ne mugendako mudwa n'aŋŋamba maama mukambwe mpozi nguye ng'oyogeddeko naye mugenzi bwe yaŋŋamba kiringa ng'ayina bakiyita batya nti bw'otunuulira omwana obulumi bwe yali ayitamu naye ng'ate akulaga nti maama yamukuba n'amukutula okugulu. Nze bwe yaŋŋamba kituufu mwamukubako we yajjiranga mulwadde? Tewali yakuba Emma. Amagulu galwala bwe gatyo kubanga ne mu ddwaliro tewali lipooti yonna ekulaga nti Emma baamukuba. Ate waliwo ebbaluwa probation ze yandazeeko nga ziraga omugongo nga gulina okugulu nga kuketuse n'omugongo nga gulina obukosefu obulaga nti alinga eyatulugunyizibwa. Baabimukolera wano baabimukola gye yali? Emma okusinziira ebbanga lyabadde yeebase ku ttaka yakogga. Yakogga kubanga yali tatambula. Yakogga amagulu n'akogga omugongo
nabeera mu mbeera bwetyo kubanga n'abasawo tebakulaga nti twakuba ekifaananyi ky'omugongo tebatulaga nti ekifaananyi ekyo kikutufu. Ekifaananyi ky'amagulu ndowooza byo wabirabako oba balina bye bampaako kopi nja bisikaninga mbiteereyo abantu. Era ebyo ebifaananyi bagezaako nnyo okukebera Emma mu ddwaliro naye nga Emma alaga nti obulwadde obw'amagumba tabulina. Obulwadde bw'omu musaayi tabulina. Kiki ekyatuuse okumujja wano bamutwale wa Uncle Bob gye yali ate then omala omuzzi? Kubanga nasanzeeko keesi mu ewa probation ng'agamba nti baakuwa oda ne bakugamba olina okugenda gwe abamubeerako kwagala oba butayagala. Kisazifu waliwo okusuka omugwa wakati awo mu kulabirira omwana oyo we yalwalira. Kiki kubanga we yatuukira kiki ekyamujja wano okumutwala wa Uncle Bob? Wa Uncle Bob era bamutwala wendi wano. Sigamba nti bamutwala nga siriiwo. Bamutwala wendi wano bamutwale wa Uncle Bob. Nga kiki? Omugenzi yagamba kojja we yajja n'amugamba nze kojja ngenda naawe. Namugamba ate ogenda nange ludda. Namugamba nze kojja ngenda naawe era kojja we yamuteeka ku piki n'amutwala. Mu biseera byali teyeetambuza. Yamusitula n'amuteeka ku piki n'amutwala ewuwe. Kale ate okumugyayo okumuzza ye yasaba oba gwe wamugyayo? Era yamukomyawo n'amuzza n'amuleeta. Prosesi y'okumusibula mu ddwaliro kyava kuki? Kubanga okusinziira nga bwe nawulidde yali ali mu ddwaliro. Baatusiibula bazali ennaku z'omwezi nga 15 15 baatusiibula nga 15 ennaku sikyazimanyi bulungi. Bamusiibula awonye oba nga balaba tajja nga bajjanjabe biganye? Bamusiibula ne bampa empeke ne baŋŋamba genda ewaka omwana ono omuwezi n'empeke. Niffe tubasiibudde kuba twali tumazeeyo omwezi mulamba. Naye baatusiibula nti Emma ateredde awonye. Ebyogerwa nti walayika otulugunya abaana kiki? Sisobola kutulugunya mwana kubanga Emma mbadde nvudde naye okuva mu buto okutuusa ku gino emyaka 14 mbadde sirina mutima gutulugunya mwana. Okuggyako omusajja asobola okuzaalako omwana ate ye n'akuleetera omutima gwe wali badde tolina kubeera nagwo. N'otuuka ne weekyawa. Okwekyawa kwakusukkako bwe kikirabika wekiri? Okwekyawa nali mukazi nga nsobola okuba nga nkola mbadde nkola. Naye kati okuva Emma waalwalidde sikyakola. Sikyalina na ssente. Ne budde buno wadde yagenze neera sirina ssuubi gye nanoonyamu ssente. Ekisooka kati eyali abalongo bantawaanya. Sirina gwe naabalekera nti mbalesaawo ngenze kupakasa. Era sobola kubeeraawo ng'omutima nti ndyawo omutima guteredde. Ne kati ekitegeezo kyalina ebirowoozo? Era ebirowoozo mbirina kubanga bw'olaba tolina mmere mu nnyumba tolina teweemala osobola okubeeraawo ng'omutima guteredde. Nedda tekisoboka. Kankubuuze wali okola mulimu ki Emma we yalwalira? Emma we yalwalira nali nina ebbaala. Lyalinga mu kapito wa ssente mmeka? Nali ninamu ebintu nga bya 20,000. 20,000? Kapito? Kapito. Renti wa ssente mmeka? Renti buli mwezi nasasulanga 4,000. Kugamba lafuli walinga mu kapito wa 5,000. Emma we yalwalira
buzibu ki bataata b'abaana kubanga bataata banjawulo, Emma taata wanjawulo, Enjo taata wanjawulo, abalongo taata wanjawulo, gwayina empisa embi oba just obutakkaanya mu bufunirawo wakati. Manyi bwamu ebizibu ebintu by'onyonyola omuntu ng'ayinza obutabitegeera. To an extent nti olina ky'oŋŋambye wali nti naye bw'oba ofutuuka n'ofuna obusungu taata w'omwana ng'akunyiizizza wakiri omwana talina wali tumanyi jjajja wa mugenzi oyo wadde? Omugenzi nali muzaala Tanzania ate nga sigendangayo. Ono yafudde? Kati okugamba olaba ng'okomi tokyalina solution yonna. Bannange. Era okuva omugenzi we yalwala ne ssente zanzigwako. N'otuuka kugamba tolina solution. Mbadde nkubuuza wali ekibuuzo. Bataata nga banjawulo buzibu ki? Bataata nga banjawulo. Abalongo taata waabwe yandekawo nga lubuto lwa myezi 6. Twakola sikaani bwe yalaba nga bamugambye nina abaana 2 mu lubuto. Omusajja n'adduka nandekawo mu nnyumba. Mwali mwewasiza? Yali ampasizza. Kati ate Enjo taata we? Taata wa Enjo waali naye tamuwa buyambi. Kiki? Buzibu ki? Nawulidde kumpu mwalina ku nkaayana ne bituuka ne mu jjeni kiki? Yeye yali teyeekakasa nti omwana wo oba ggwe? Yeekakasa kuba omuntu nga teweekakasa tosobola labirira lubuto. Omwana n'azaalibwa n'ogaana omulabirira. Taata wa Enjo abadde andabirirako nga sinafumbirwa ono Ssaalongo. Naye bwe nafumbirwa teyaddamu kundabirira, teyaddamu kumpa buyambi bwonna. Kati ate omugenzi taata teyalabirirako wadde? Omugenzi mbadde nze mulabirira kuva ku kisooka mpaka ku kisemba. Omuntu singa akubuuza ti busungu ki obukutuusa ku extent ey'ekyawa n'okyawiramu omwana oyinza mugamba otya kweri Naalongo? Nze sikyawa baana, sikyawa mwana, naye omusajja akuzaalamu omwana ate n'olaba nga ye akola. Ate bw'omugambako n'akugamba nze nja kutwala mu b'obuyinza sobola kuwa buyambi, mpozi bw'oba oyagala mbukuwe ojja situla omwana oyo omumpe nja mukuggyako. Nemugamba nga njagala kubeera n'omwana wange nti aa nti awo ne tutafuna kukaanya bwetutyo. Bonna tubawulizaako bataata nti oba abalongo bo wali ogenzeyo ewaabwe mu basezaala obamanyi? Nali ngenzeeyo. Lwaki togendayo kko n'obayitiramu? Kuba abaana abo beetaaga obuyambi ge mazima. Nagendayo naye ewaabwe tewali buyambi. Bw'olaba mu bantu nga bameka olaba omuntu omu yalina ku ssente ng'ate alabirira taata we ne maama we ng'ate naye alina famire. Kati ate naawe bw'omuteekako eyiyo famire oba olaba omutisa omugugu munene. Nalongo bwe wamanya nti omwana alwadde bizinesi efudde, lwaki tewagezaako okupakasapakasaako ogende mu kyalo noonye ku bulimu omuntu omutetenkanya yenna? Era mbadde mpakasa kubanga tosobola kubeerawo ebbanga eryo lyonna nga tolina kuwa wadde n'ekikumi nga topakasa. Era mbadde mpakasa naye abaana abalongo bantawaanya, sirina gwe mbalekera mbu ngende mpakase. Bangambye wano wooli waka wa maama wo? Wano wendi wa maama naye n'omulyango gw'ensulamu gwennyini temuliimu luggi. Maama tanafuna ssente za luggi, tanafuna na za ddirisa. Tolina ssuubi liddamu kukola? Sirina ssuubi liddamu kukola kubanga simanyi we nsobola kukola kati nenzija ssente nentandika okukola. Kapito? Sirina ssente za kapito. Kyekizibu. Ssente nga mmeka? Kapito
kisinziira oluusi bizinensi gy'oba oyagala. Okusinziira nze nga bwe ndaba kitegeeza osobola okubeera n'abalongo bo naye ye enjo waliwo abayinza omwagala okumuyamba era waliwo ababadde bagezaako okusaba nti tumubawe bamulabirire mu mateeka bajje bakusinkane mwogere bwe mumala okwogera obakkirize bagende bamulabirire naye nga womwagalira oba osobola omulabako. Kisoboka kino? Kisoboka kubanga nange naali yagadde omwana wange asome naye ndaba nina okusika omugwa ne taata we. Taata we tamuwa buyambi, taata we talowooza nti omwana agenda ku ssomero. Ekyo sikirinaamu obuzibu. Kwegamba singa abazira kisaba bazze tebayi kintu kinambuzibu okukwasizaako ne bamulabirira. Ekyo kyokikkiriza? Nkikkiriza. Okusinziira ku bigambo bye nawulidde mu bantu mu kuziika we najjira kukola ku mugenzi waliwo kye baŋŋamba kyenjagala ntegeere oba kijja mu mutima gye nti abo abaana omanyi obbasuulawo n'obalekera enju n'oli nga babadde n'ogenda n'odda kiro. Abaana abo mbalekawo nga ngenze noonya nga kyakulya. Sobola balekawo nti ngenze kyakala. Kuyiya kyakulya. Kambuzeemu Naalongo, gwe bw'otunula mu muli gwe nga ggwe abaana bano wandibawadde ekisingakaawo singa obadde ne ssente? Singa mba nina ssente abaana bange nze ngamba bali badde balabika ng'abaana abalala. Kyogamba olingaga nti naye omugenzi osanga teyandifudde. Omugenzi ye nagezaako nga bwe kisoboka naye nga ndaba obulamu bwe bulinga obuweddeyo. Kwegamba bano abantu abasinga bwe balabiranga ggwe atakyafaayo ggwe ng'amaanyi gaakugwamu. Abantu baalaba oba baalaba oba balina we baasabira ku buyambi bantegeezaako olwokyakize bagendamu balina erinnya ly'omukazi gwe baganyirwa kuba lyanvudde mu mutwe. Aka bakugambye kansala Nabweteme. Yes, Nabweteme. Erya Nabweteme ddyo ntijjukira. Oba ye Rose oba Rose oba Ruthi sort of kansala. Bwe yatambuzanga abo abaana oyo omwana ng'asaba obuyambi. Abadde atambuza obuyambi nga ndi mu ddwaliro. We yatambuliranga. Kati gwe nga tebaakulabako list ng'onoonya obuyambi nti oba bigaanye? Nze mbadde mu ddwaliro. Kansala nga ye yalaba ndi mu ddwaliro ate sirina wadde n'ekikumi. N'asalawo okuyitayita mu bantu abasobola okumuwa ku buyambi. Naate bagambye mbu omwevuma toyagala namuwulirako kuba nabadde nyina gwe mubuuzabuuza wamuŋŋambe naŋŋamba oyo totagala namunoonya kuba ye tamwagalirako ddala tebakolagana. Mwafunamu butakkaanyaawo wakati kiki? Nze okuva emabega wonna okuva mu kulonda sikwatagana naye bulungi. N'ekyo omwana kyandibagase Naalongo. Twakwagalira omwana nkubuulira mazima si kyangu musangayo. Eky'omwana kyali tugasse naye wano mu kwogera yalaga nti okuva mu gwokubiri wonna abadde n'omwana oyo. Nabweteme avudde n'omwana oyo okuva ogw'omwenda gwokka. Ngono gwa 10 gwe tulimu. Lwavudde naye. Kati nga nze maama w'omwana ne bakojja b'omwana ne jjajja w'omwana alinga atambalamu magezi okuva we yatandikira okulwala okuva lwe yatandika okulwala nga ndi naye agenza omulabako mu mwezi gwa 9 gwokka gugu naafudde gwa 10. Niwe obutambi bwe nawulidde baŋŋamba mu ofiisi bwe yabaweerezanga mbunzizeewo tewali aliwo ne bamuwa emboozi abaana ne bamubuulira kino ne bamubuulira kiri ebiseera ebyo. Osobola okujjawo nga ngenze noonya abaana kye banaalya n'osanga oluusi nga siriiwo. Ekyo tekisobola kugamba nti mbu maama w'omwana asuula awo abaana n'akola ki
n'agenda. Nina emikono ebiri nso bwenfuna ngenda nempakasa ekyokulya ngenda nempakasa ekyokulya nenziramu nenkomawo. Twagala kuyamba ensonga lwaki twazze naye mu kukuyamba abantu baagala kuyamba abaana kuba nze bwe nkusanze ng'oli mulamu ndabye ng'okuyamba ate gwe just kunaazaako bunaza kuba osobola okukola ate wali obaddeko ne mu bizinensi kambuuzeemu omwana ono tagendangako ku ssomero enjo tagendangako ku ssomero nagezaako okugamba taata we nga tamwetandise nendaba nga si byaliko. lwaki tewagendako naye mu mateeka bakuyambe? Mu mateeka nali nina ebirowoozo bya emwoyo saasobola nnyo okwereega ne taata we. Nalongo nno olina omugugu simanyi oba osobola okimanya n'okimanyiira muli n'oyiya bw'ogujja ku mutwe oguteeke wansi. Sirina bwe naagwejjako kubanga kati sisuubira wa we naddamu okujja ssente nzizeewo kapito nzidemu nkole. Tolina ssuubi eri? Sirina ssuubi. Singa ofuna singa omuntu akugamba nti nga baakuwa amagezi ogende wa Museveni bazira kisa oyinza basaba ky'okusinga ky'owulira mu mutima gwo nga ggwe ekikutudde mu kifuba kiki oyinza obasaba? Omuzira kisa asobola okuba nga oluusi nga ndaba n'agamba omukazi ono bw'aba asobola okukola nga muwadde nga ssente zino asobola ozikozesa n'atuuka ku kyayagala. Owulira muli nga singa ofuna omukisa zisobola okuvaamu ekirabirira abalongo ne enjo n'asoma oba just balongo enjo kiyinza okubeerera ekizibu? Bwe mba nkola nsobola olabirira bano abaana nga bwe baliwo abasatu naye kati sikola naye singa mbadde nkola naali balabiridde. Waliwo abantu kye balina simanyi bw'ogenda kibajjamu nti otulugunya abaana. Sirina mwana gwe ntulugunya. Omuntu balina mwogerera. Anyway kituufu kubanga wetukula babitwogera olaba ogerera mwana ali mu lubuto nti asamba nti ajja kuba waddalu ate olwofu abazaaliddwa balina bajja kunjogerera kuba sinze ajja sooka mu nsi yonna okunjogerako. Olaba ne Museveni bamwogerako olwate nze ne ba Bobi Wine mpulira baboogerako olwate nze. Nti naye wayogedde bulungi wagambye ebintu ebizibu bikusukkako n'okola ky'otateekeddwa kukola. Ebizibu leero ku luno binsusseeko kuba sibeerangako awo nga sikola kuba nali namanyiira okukola. Kusanze okimanyi bwe kusanze otuulidde awo badde mu nkuyanja y'ebizibu y'ebirowoozo era ndi mu birowoozo tosobola na kufuna tulo era neebaka naye seebaka sisumagira. Awo abantu totyawo nga tekuli lwigi kati budde buno maama yangumyagumyako naye era ntyawo kati mpulira ntyawo. oli obadde totyawo ng'owulira omanyiiriddewo naye kati ntyawo. Olugi awo jawo nkugambye najjawo nga mu Christmas eyo mwaka oguwedde eribbanga lyonna ne wabeerawo nga tosobola nga tofunanga luggi totyawo. kati oluggi lwo mbadde nja lufuna naye nateekamu okulwala kwa Emma k'omugenzi oluggi ne lunema. Oli bwakulaba ebyo kimanya ayinza obutamanya by'oyitamu. Oli bw'aba ndaba asobola okugamba oba nnimba. Naye ekituufu kiri nti olina omugugu
wamaanyi nate nze nno nze ngulaba kati simanyi oba gwe nkanyini gwo oba ogulaba oba gwe munaye oyinza okuba bamwe bagamba nyombo okubimanyira naye tebabimanyira buba busoberwa kuba tunibona aba tubimanyire nabo bimanyidde byebiriwo kati osobera n'obireka ne bibeera waawo. Kyenawulyako nti taata w'omugenzi yabakusaba ku kituufu si kituufu? Yakola ki? Nti yakusabako ko omugenzi muwe omumuwe n'ogaana. Kituufu si kituufu? Si kituufu kubanga yamuleka wa mwaka gumu. Uno abadde awezezza emyaka 14 asizeemu omulaba. Kituufu olina olusozi lw'amaanyi era Katonda alina okukwasizaako nnyo okulabika engeri ng'oluvuunuka. Batulaba mwenna omukyala nkimanyi mbadde mwagala nnyo okumanya maama w'omugenzi Muwa kuba bwe mwamanya Muwa bye yayogera ne muwulira n'ebyayogerwa mu interview mu Bulumi n'ebyennawulira mu bantu ekituufu kifaananyi kinzijidde ne mmanya omugenzi kye yayitanga okubatulugunya kwabanga kusoberwa kuba akugambye muntu taata w'abaana ayinza okuleetera okukola ekintu ky'obadde towandikoze kusinziira mu mboozi ye notukano gakati kansalewo nkule kino either kituufu oba kikyamu. So nga bwe mwabadde muteesezza ekiteeso ky'okutwala omwana mukwano gwange ali United States of America ng'ogamba oyagala twala muwala Angel omulabirire. Simanyi Angel mama Angel yebase nandi mwetaaze Angel mama akkiriza nti bw'oba osobola okutwala n'omulabirira it's fine. Then abadde balina obuyambi bw'abalongo nze ntegeddemu kimu okusinga okulowooza okuwa obuyambi abalongo nze ndowooza twandisonzeewo ssente n'addamu n'akola si bwe kiri? Kubanga ate ssente ez'okulabirira abalongo nnyingi on a daily basis oba monthly basis naye tumufunirawo ka business n'atandika okukola nkakasa ate ekyo kijja kuba kirungi. Era okusinziira ku bigambo bye waliwo abali ku Facebook n'ali ku TikTok okusinziira mu bigambo bya maama bw'obiwuliriza tetugenda mujajinga kati ti either atulugunya abaana batatulugunya musobola mwenusula enjala maama n'agisula n'abaana n'olwensonga maama ye talina gwakabira n'olowooza nti ye yalidde naye nga tannali. So ku challenges ezimu zaŋŋambye nze ntegeddemu kimu tumukwasizeeko kubanga n'okugamba okusereka omulyango nakyo ndaba tekyetaagisa. Bw'omuwa business tosobola kujja mu ssente zisereka awo noteekamu omulyango naye bbaala wali otadde emitwalo 2 kweri wali okolayo akasente kodda nako ewaka nojjamu byokulya capital saagala tufune ssente ate nga tezigenda tukuze mu business oba tukyuse business odde mu ndala oba eyo gy'otegeera. Eyo gye nali ntegeera. Wasomako? Saasoma nnyo. Osobola okuwandiika n'okusoma? Saasoma naye nsobola okuwandiika. Okuwandiika kw'osobola? Anti wayinza ovaayo eri agamba nti kakufunira omulimu gw'osobola ogukola bwe kubanga si bino ebya office n'agamba jangu ogenda kufumba wano ku kitongole w'ekiti ky'okisobola. Singa tufuna omulimu nga gusobola ovaamu akasente akategeera gw'ogusobola? Ngusobola. Kale emboozi sisuubira kigambo kyendeseeyo ku bigambo bye mwansabye. Abaana bano lwaki tewalowoozaayo okubbatwalira maama waakiri gw'otobe nga bali wa maama oba naye alina ebimufuula bizi? Abaana? Abaana ababiri abalongo waakiri bo bamulekere ng'ogenda otobe kuba ndaye maama akyalina mu kumaanya embava aziina. Abalongo bo nyumirwa nga ndi nabo wadde ndi mwavu.
Uli oyagala otube nabo. Okay. Byebyo. Esimu yo teriiko. Simu yange eri ku charge. Egenda kuddako? Enamba gye nkusomedde gye bampadde ye entuufu eriko? Eri ku mobile money? Ereeta manya ki? Temigisha Penina. Ge manya g'amatuufu? Oh, yes. Kati nga bulijjo enkola yaffe bwe tutera okukola, buli alina kyalina mbadde nsaba tuyamba omukyalo ono. Before nga tetunnamujajinga kutulugunya baana kukola ki, mbadde nsaba tumuyambe. Abali ku Facebook, abali ku YouTube ne ku TikTok. Tusooke tuyambe omukyalo ono ow'omutwalo ow'ebiri ow'esatu. Nalabye mwabadde lwedde okuyamba omugenzi Muwa. Mukwano gwaffe ow'Embaale yabadde agambye tumukuwe omutwale ku akaunti yo bamulongoose Gumba. Unfortunately naava mu bulamu bw'ensi. Nkakasa okusevinga bano abasigaddewo. Tuyinza kukola kintu kimu kuyamba maama addemu akole. Kubanga amazima omwaka guweze nga tukola. Tegugenda kuwera. Genda wera. Kati akugamba abeera awo n'atamanya bunaaziba ne bunaakya. Ate nga asobola osoberwa. Saagala muddaawo mbu asoberwa ata no. So kuba abaana abo ndowooza tebanatuuka kuleka. Waliwo ayinza okuwa amagezi nti bakutwala ebweru Saudi Arabia bakugobere ku mpapulo ogende. Kuba eri byo baba wasoma oba tewasoma, ebyokukola byo bibaayo. Akasente nga kanyi. Ndowooza tonatuuka baleka. Osobola baleka singa baba bakufunidde. Abaana abo bayonka. Abaana tebayonka naye bakyali bato. Tosobola baleka mabega. Owulira otya? Oh, yes. Kitegeeza tumufunira ka capital. Akole. Namayanja Scovia ali Saudi Arabia obuyambi bw'omugenda butuusa. Era nazze ne sente ze. Zawampa zaali ez'omugenzi. Wakitegedde nti afudde n'ongamba nti tuziwa abalongo. Nze mbyogerera mu kamera sibeera kudda manju. So esente zo zituuse era wendi maama ngenda zimuwa. Ngenda zimulekera. Mukwano gwange eringa tewali ngambye. Oli mu America Michigan oba sategedde. Omuwala waali. Bw'oba osobola otuyamba n'otwala omuwala n'omutulabirirako maama akkiriza. Kuba naye mu mutima gwe yakkiriza dda kati tajja sobola. Yeetaaga kuddamu atandike buto alabe bw'asobola okusobola mu maaso. Ekyokuli bw'oba olinayo obuyambi bwonna bw'osobola okumukwasiza akaddemu akole, antegeezezza kapito gwe yeetaaga okuddawo ziringa sente mmeka? Emba nina emitwalo nga 4 oba 5 nsobola okukola. Emitwalo 4 oba 5? Kale emitwalo 4 oba 5 ezo sente ntono sofa ku lugendo bwe nalabye interest gye mabadde mulina ku mugenzi Muwa. Tuyambe bano abato abaliwo. Kuba nabo bagenda tugamba abatulugunya nga mbeera ye mutulugunya. Psychologically and it happens in life. Tosobola kiresistinga. So enamba z'essimu eziri ku ba etambulaawo saagala nnyo gaba namba yo n'omukyala. Nze njirina. Naye saagala nnyo gigaba. Lwa nsonga egi emu. Ogenda keera ku makya mutawaanya omukyala. Ekyo ng'ekitadde ebbali n'ekyo mutawaanya. Abagenda okuwa obuyambi. Sente ezo saagala muzimuteereka ajja kwagala osibako enviiri ng'alaba nti akuliko 7 ne bwe zibako enviiri ze5. Njagala akasente ako mukakwate mukasindike. Tugenda kutandikanga ku peegi yaffe ya Facebook. Buli sente ziteekebwayo nga tuzipostinga erinnya nga tuli kweka nga mulaba balance. Ku namba y'essimu buli sente ze muteekayo nga tuzipostinga nga mulaba balance. Sente ze tunaakwata tuwezeewo tuzireete. Saagala zimuwa mu mpeke. Ekyo njagala tukikaanye. Njagala nkukubira ojje tugende mu tawuni Mukama nga atuwadde omukisa nga tubafunye. Tugende tugule ebigenda mu bbaala by'oyagala. Oba wayinza oba baku advising okyuse business. In case bwe tunaaba tulabye ng'ogisobola finance njagala nnyo omuntu atambulire mu gy'asobola gy'aba ategeera. Tugule ebintu ebyo tubikukwatire tubikuleetere. Ne renti ng'omufunye tusasule. Njagala bawa accountability ng'eraga. Nti omukazi afunye waakolera.
n'abagenda okutwala omwana ow'obuwala mbeegayiride ne sekwegayirira tulina yita mu mitendera gyonna tetugenda kujja twogere na maama tumutwale ffwa lwaki abaana b'omukyalo ono ng'oggyeko omugenzi kati atakyayinza kukaayanirwa abasigadde bonna bajja kujjamu bayinza okukaayanirwa kati gwe bwe tuyita mu process entuufu mu probations office gujja kuba saved tugenda kuba mulabirizi naye abadde ayagala omuadoptinga madamu yakkiriziganyiza nakyo so munzikirize mbasiibulire wano naye nga nsaba buli agenda okubaako kyatuwa nsaba Mungu akuddizeewo omukyala gwe mugenda oyamba muyinza obutamanya bulumi bwalimu ekituufu nze nyumizaako naye before nga tunakola interview abantu basobola osanga enzikiza nga olaba obudde bwa misana n'omubuuza ekikutomeza kiki nti mbadde siraba naye nga obudde bwa misana so ebizibu bingi mu nsi byotayinza kugamba muntu nakkiriza ati ofuwa olinayo akasembayo akatalekeka akasembayo kulira sikyalina na bigambo sikyalina bigambo kiki ndoa kyati sibirina lwanaku lwaki yanaku n'ebirowoozo ebirowoozo bikuyitiriddeko tusabe Katonda akuyambe mbeera ojja gisimatuka kyemanyi kitegeeza wano wa maama wano wa maama akuba maama tanaba kuyingirawo wano ennyumba zazimba naye kwalina okubeera oba jasiza apangisa kwalina okubeera yabeerawo alina ennimiro ekasambye kitegeeza abeera eyo eyo ennimiro apangisayo bupangisa kati ayagala kumaliriza ggalewo naye ajja atandika abeere wano singa alabikayo omusajja ayagala okuwa sosola ofumbirwa kulira sikyayagala fumbirwa bufumba okukutamye naye baŋŋambye nkikugambe genda ku family planning toddamu kuzaala naalongo kati bw'olaba omugenzi abadde alina emyaka 14 enja alina emyaka 10 enja alina emyaka 5 kati era ogamba nti nzaala mangu nedda kati ebyokuzaala Katonda teyabikoledde mukisa biveeko ebyokuzaala nabivuddeko kati ofunyemu akasente omutima nekukugamba waayika wabiwumuza mbuwumuza sobola bivaako nasaba olukusa nga bakanongoosa abalongo babakolongoosa bulongoosa abo ababiri nabazaala bulungi naye abalongo banongoosa ne mbasaba bankomye ne bagaana akyali muto tebasobola kukuuma ejja kukkiriza ojja kuguma kale katubateeremu essaala tulabe mu bivunuke ebibanyigiriza so kale naye kambasiwulire wano ddolo yabadde ku kamera atakumira musala nsaba bakuumire